abatuze magombolo kuli balawoli na mwenda na bwigolo nekitayo nnyo amutuziteeka muli balazo bweraliikira olobi w'ebisolo obayongedde ku byalo byabwe bategeeza nti abamu basinga kubba nte embuzi embizi endiga n'okuwulula emmwanyi bano nga n'embwa ya poliisi ekonga oluso bayizi abagabi b'okubeera ababbi mu byalo bino era embwa bakulembedde mu kutuuka mu maka g'abantu abateebereza okubeera ababbi. Aye bwe baleese embwa tegiire luuyi etambwire yava we basibwire ente yatutuusa we baditiikiire era kayembwa yava we batiikiire ente yaida omu ku maka ag'abatyami ab'ekyalo kino eky'Ebukitimbo gwe beeta omwami Kibi Joel. Amwe ne maka ag'embwa beegira omweta mwami Kibi Joel beibye ente 3 owa mukyala Jamiira n'omukyala Isaabire mu sitaafu bona beibye ente endala era batambulize embwa yatuuka basibwire ente yatuuka batwikiire yeira yajja ku buliri bwa mwami Kibi Joel. Wayisawo Joseph Ssente w'ekyalo Bukitimbo ebbalo lye ategeeza nti ababbi bakozesa emmotoka kubatika ebisolo nga bakabba ente 5 mu nnaku 3. Kale baida n'emmotoka eyo tuna ente esoose okutwikibwa eyo ente ya ku 5 nga bagitwikira mu kifo kirala ekyo. Agambye nti emyaka egiyise baali besonda mu ssente ne bakuuma ebyalo naye kati abatuuze balekerawo okusonda ssente. Bakusasola bakuumi oba balekera okuuma obuyi butandise okweyongera. So ndikuyamba okubiriza abataka tuyire mu tubeete general meeting tukole enteekateeka ey'okulema okuuma ekyalo kyaffe. Nsabira gavumenti tuteeremu amaani n'ab'ebyalo tuteeremu amaani tukendeeze obwizi. Ate mmeeya wa Balowole Kawongo Gira yategeeza ng'obubbi bwali bukendeere ne kati bozzeemu. Tufube bwakukola abavubuka mujje mukole abadaana okubalizanga ku bintu eby'abantu banayimu kuba buli omu ajja okwaya oba ogula ekisolo ekyo ng'alina kyakisuubiramu. DPC w'e Kamuli Rebecca Yita ategeeza nti obubbi bw'ebisolo bweyongedde nnyo mu myezi 2 egiyise ng'emisango 62 gye gyaloopebwa ku poliisi. Agambye nti bagezaako okusomesa abantu ku ngeri y'okuwolamu okuza emisango n'okwekuuma baleme okubbibwa. Last week we were patrolling in Imbulamut and we got someone had put his animal just on the road. Yes. Just on the road. So but because we move with the local leaders, we tried to tell them, at least even that night we had to call the person, the owner, and we talked to him. Nathan Senguba yakusakidde gulino ku Bwabukedde TV.